Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besige every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besige. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here every Friday from midday to 2 p.m. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kusawa mwaka yakawongezi kwa kaitako eddakiika 6 zokka ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi ogw'omwenda omwaka 2024 nkwaniriza program eyitibwa The Voltage gaba amasanyalaze gennyini nze omumbejja Luwedde Lilian okulaba nti njikutuusaako akawungezi k'olunaku olwaleero era nga mu studios abakulu bendi nabo bagenda kubanga ate batulamusaako olunaku olwaleero okwongera ate okweyongera okutegeera ebibakwatako naye nga mu bitonotono byensobola okuwa Mwami Sendagire Muhammad Kasirye ono nno nga yegwanyiza obwa Lord Mayor ate amaze okuba nga atwegattako ava mu kibiina ki National Resistance Movement era nga yakkalidde dda mu katebe y'omu ku be tulina mu studios olunaku olwaleero okunno gatako Mwami Muwonge Vian nonno avira ddala mu kibiina ki National Unity Platform era nga ye yamaze dda okuba nga atwegattako ate nno munnange Mwami Mayanja Robert Wells naye okuva mu kibiina ki Forum for Democratic Change atwegaseeko ate olunaku olwaleero bano nno bava mu kiwayi ky'e Katonga ensonga za PFF ajja kuba zitubuulirako kuba waliwo ebbaluwa etambula ku mikutu gimugatta abantu eva mu kakiiko ak'ebyokulonda okwongera okulambika ku kusaba kwe mwateekayo okuwandiisa ekibiina ne kkala ze mwalonda simbo n'ebirala so kansoke ate nkutegeeza ne ku mulamwa gw'olunaku olwaleero tutunuulira embeera nga buli mu kibuga Kampala ebisoomooza ebijjuddemu obukulembeze buli mukulembeze avaayo alina ensonga gy'ayogerako naye okuubagana wakati w'abakulembeze bano okusobola okugonjola embeera eri mu kibuga Kampala so tutunuulira kiki ekirina okuba nga kikolebwa okutereeza embeera y'ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala nga bweyimiridde ensonga ya drainage system nti buli enkuba bwetonya ekibuga ate kiflooding oba amataba gajjula mu kibuga mu bitundu by'eggwanga mu bitundu by'ekibuga Kampala ebyenjawulo bw'otunuulira emivuyo mu butale bw'otunuulira
ensonga y'ebinnya mu nguudo. Bw'otunuulira ensonga endala nnyingi nnyo ebyobulamu nga bwe biyimiridde mu kibuga Kampala, naye ng'ate waliwo obukulembeze ne ssente zifulumizibwa. Obuzibu buli ludda wa mu kuteekesa ebirina okuteekebwa mu nkola. So bye tugenda okuba nga tutunuulira olunaku olwaleero, osobola okuteesa ku The Alternative Uganda ne Digital TV ku Facebook, era ng'awo tuli live, musonyi omu katono nnyo, tuli live ku platforms ezo. YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda. So nsaba ate osobola okuba nga oyitayo munnange otekeyo endowooza yo, nja kuba nga nzisoma nga show tetunagiwunze. Ku lunaku olwaleero nga bwe nkulambululidde omulamwa gwe tulina n'abagenyi betulina mu studios, tugenda kuba tutambula ffenna okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro. Sooka mbakuwe basooke batulamuseeko, n'oluvannyuma tuyite mu wiiki nga bw'etambudde, then tulyoke tugende mu maaso n'okukubaganya ebirowoozo ku mulamwa gwe tulina olunaku olwaleero. Akakisa ngenda sooka nkawe gwe Mwami Sendagire, osooka olamuse kuba tulaba obeeyanjulire n'ebiki by'okola, oba oli awo akulaba asobola okuba nga yeeyongera okutegeera. Neeyanziza nnyo omukisa gw'ompadde. Okusookera ddala njagala okwebaza Mukama Katonda eyabukeesezza n'atuwa obulamu ffenna. Manyi wakati mu bulamu musobola okukolera okusalawo ku kiddako mu bulamu obwo. So njagala okwebaza Mukama Katonda mu mbeera eyo. Wiiki eno ebaddemu amaziga n'okujjukira bannaffe abamu, okugeza nga NRM fraternity. Twaluzinga minisita Sarah Mateke na yatuvaako nga ensonga bagamba nti yali ku mutima kwe yava. Kitegeeza nti Bannayuganda naddala abantu bemulaba baminisita abo bakola nnyo, they sometimes overwork beyond. Naye gwe omulaba mu motoka n'olaba nga yeeyagala, kumbe bambi sometimes n'okufuna ebiseera ebirelaxinga nakyo kizibu kiri awo. Era mu wiiki eno yennyini twali mu kujjukira honorable eyafa omugenzi General Nyakairima. Nakyali wali eri e Munyonyo. It was a very massive day. General bonna baali mu one roof. Ekiraga nti security ya Uganda yali gulu. At the same time, wiki yemu ne tulaba bannaffe abamu wano mu Kampala, ndowooza ennaku nga 2-3 emabega, amawulire ag'essanyu, $600 million zaali unveiled eri president ku KCCA, nga sente zino zaali specifically za kukola mu Kampala ne Kampala, the Greater Kampala ne Kampala Metropolitan, oba ebitundu ebiriraanye Kampala bye tumanyi obulungi nga Mukono, Mpigi, Nansana, Wakiso generally. So sanyu jerere Kasirye Sendagire Muhammad, njagala okusasira ku baganda baffe Bannayuganda abayise mu biseera ebizibu abali wano n'abatali wano. Then wakati n'okusanyukirako abafunye ebirungi nga tubagamba nti kama mbaya ni mbaya, amaziga gakyali mangi mu Kampala, ennaku ekyali nnyingi mu Kampala, kubanga abantu abaliyo oba oli awo bo bamanyi muzannyo gumu gwa kunyigiriza bannakibuga kubeera nga mubazzaayo mu maofiisi. Bwe tubanga ekiseera kye kino okubeera nga tugenda kukyusa Kampala, then 2026 tobaako mulala gw'otunuulira okujjako Kasirye Sendagire Muhammad. Neeyanziza. Okusookera ddala lwaki nzize kati ebizibu tebirina kiseera. Ebizibu tebirina kiseera nti tubiweeyo emyaka. Bannakampala tuyise oba tuyise mu biseera ebizibu ennyo nga tetukyalina muntu gwe tukaabira. Nga abantu abalina obuvunaanyizibwa by constitution okubeera nga basobola okutegeera amaziga gaffe, tusobola okuddukira gye bali, basobola okutegeera embeera yaffe, bo basalawo okubeera nga baplayinga politics oba bamutambuliza ku blame games. Banenya nanenya ono nanenya oli nanenya ono, ensonga ezitawaanya ekibuga, ensonga ze twali badde tutunuulira ne tubanga ng'ekibuga tetuzitunuulira. Surprisingly tuli mu kiseera nga eggwanga lina n'ensi yonna tumanye ebizibu byaffe, enguudo, myala, tetwogera ku security y'abantu abali mu kibuga, tetwogera ku bantu omuntu ayinza kukola atya mu kibuga, ayinza kubeerawo atya ng'ali safe enkya, tetwogera ku mazzi, bantu access to water, clean water, ne tetubyogerako.
kwamba twatika president Yoweri Kaguta Museveni tumutuza mu kibuga Kampala we boo ne tumufuula ekizibu. Ontega kyenkugamba menga ate constitution ekugamba president alina kukola mulimu ki n'abalonzi be mwalonda nga Lord Mayor balina kukola mulimu ki. So ekiseera bannakampala obuzibu bayitamu kati teri kiseera kyala okujjako kino. Then na kino kankiyiseewo eri abayinza okwagala okwesimbawo nti ebiseera bino bye tulimu tuli mu biseera bye tuyita transition time. Tuli mu biseera eby'enkyukakyuka oba twagala oba tetwagala enkyukakyuka tuli mu lugendo lwayo. Oba enkyukakyuka ejjuddemu opposition oba ekyali mu NRM, we are still running in that time. Lwaki njogerawo ntyo kubanga n'omukulembeze wange yennyini President Yoweri Kaguta Museveni yeyimirira n'agamba nga ali ekkololo nti ze ssaawa yonna ngenda mu ki? Ngenda mu ggulu. Meaning whatever we play now olw'obulungi bwa Uganda ey'enkya tuyina calculating our cards carefully nga gye nkikomeza. Kawe mwami muwonge Vianney ndoza kiseera ky'okunoonya kalyo kinaba kituuse tujja kweyongeza oyongere okutulambulira manifesto yo wetuuse oba biki byo package ki gy'olina. Ne mwami Vianney akazindaalo kako neyanziza nnyo neyanzeege kisookera ddala njagala twala omukisa guno kwebaza management ya Digitalk olw'omukisa gwe mutuwa okulaba nga tujja okwongera ettaffaali ku ggwanga lyaffe. Naye era njagala okutwala omukisa guno okwebaza omukubiriza waffe omulungi sipiika waffe Omumbejja Luwedde kubanga naawe otukolamu omulimu omulungi. Ffe batukuza tulina emitwe minene era olaba obeerawo naffe kitegeeza naawe era osaanidde kubanga naffe tetuli basajja bangunze ne mayanja. Tonyingiza mu bintu byamwe. Omanyi twaliko pulogulaamu emu ne mayanja n'asitula eyali akubiriza pulogulaamu n'amujja ku ntebe kwatuula ate n'atuulako ati kugamba nti bw'obanga otukiipinze bulungi nga tutambulira wamu. Naye ate nzikiriza neebaze bannakampala bannayuganda bonna njagala okutwala omukisa guno okusanyukirako abo abafunye ebirungi. Naye ate wamu njagala okusaasira abo abafiiriddwako abaabwe nga minisita eyafudde juzi. Naye era byonna tubikwasa Mukama Katonda n'alabye omwana gwe yalese omwana omuto. Naye ndaba nga okusoomozebwa kw'amaanyi naye era nsaba Mukama Katonda yeyongere okumusaasira. Wiiki eno nalabye emikolo egyabadde gye bakoledde Nyakayirima ne mbaako kye nzijukira. Ni eggwanga lino linkwasa ennaku buli wendaba nga ligezaako okubbikira. Mu mwaka gwa 2003 balina biru gye baleeta gye bayita defense bill eyaleetebwa mu paalamenti. Ndowooza paalamenti eyo yali ya 7 2003-2004 nga bagezaako okufuula abantu abamu okubafuula ba historical okubeera nga nabo bagenda okutuula kwa ikomandi ey'olubeerera. Naye bwe nabadde nsoma answered nina ebintu bye nayagaddemu. Abantu abamu abaawakanya ebikola bino okwali Honorable Omala Atubu yabuuza ekibuuzo ekyali ekikulu. Abantu bano ekibateesa ku historical high command ng'abantu bano tebagenda kuvaako balina kyanjawulo ki abala kye batayina. Naye olw'okubanga lirya n'abatuuliriza eggwanga lino ligenze mu buwambe ne ligenda step by step nga tukanya kusirika step n'eyitawo ne tukanya okusirika. Era weewavaawo gundi Honorable Agure Awori n'agamba nti abantu bonna abaali mu independence abaali mu struggle za independence babasasula ne babawa medal ezibeebaza. Lwaki nammwe temukkiriza ne tubawa medal ne mulema kubeera ku historical high command? Kubanga bo kye baali bamanyi nti Mayanja bw'akeera ku makya n'afuna obukulembeze abantu nga General Salim Saleh, General Museveni, waliwo Major General Matayo Kyaligonza, ne wabeerawo gundi Batinyifunza, ne wabeerawo General Tafire. Bo balowooza nti Mayanja ne bw'anaakwata enkya obukulembeze
tugenda kusigala nga tuli mu siiti era tujja kutuula ku high command. So njagadde nnyo okubuulira abantu ebintu bineeno tubalage akabega ke tulimu kubanga ffe tubadde wano naye mweno wiiki tugenza okulaba abaana abakwatibwa 2 paka essaawa zino tebawozesebwanga babaleeta ne babazaayo naye nga bwe baali babakwata n'Honorable Kyagulanyi tusaba obwenkanya. An injustice anywhere, it is injustice everywhere. Obutali bwenkanya obuli wano bwe butali bwenkanya obuli eyo yonna bwe mubanga nsaba ebitongole bikuumaddembe bwe mubanga mwakwata abaana abo nsaba mukozesa obuyinza mwe babakwatiramu mukwate ne president wa National Platform kubanga naye yalina abaana abo okusinga okuleetawo embeera okutulowoozesa abaana okubateeka mu mbeera ey'okukiriza emisango. Emyaka 4 tubuuza obujulizi buliwa, obujulizi tebujjanga, tebatandikanga kubawozesa. Ebintu bino tuteekwa okubyogerako ffenna kubanga emmeeza bwe zirikyuka abali mu opposition ne badda mu gavumenti n'abali eri ne badda eri ebintu bino bijja kgenda nga tugamba nti twabyogerako. Omubaka eyali omubaka wa parliament wa Nakawa East Michael Kabaziguluka bwe bamutryinga mu court martial yagenda mu court of appeal. Court etaputa ssemateeka n'egamba nti kooti z'amagye teziyina buyinza buteekwa kubeeramu n'abasivilian. Bano bagambye bw'abamu nti basangibwa n'ebyambalo by'amagye ne obukofiiri obulyawo bwefaananyiza obw'amagye ne bwe kiba bwekityo. Vianney leero ayambadde ng'omusiraamu asiramuse. Ne bwe kiba bwekityo njagala nkubuulire kooti yagamba nti abantu bano era basobola okuvunaanibwa mu kooti eza bulijjo kubanga n'okwata gw'ogamba nti yakulira aba ADF Jamiru mukulu naye nga bw'oba tomutwala mu kooti z'amagye. Abaana b'abeedi nga Olivia Lutaaya ne babeera nga baaleka abaana ebweru n'obamaza ku busibe emyaka 4 tobawozesa tebamanyi kiddako abantu ne batuuka okuba nga beekyayi. Bano batandise okubagamba bakkiriza emisango bakaka era ebigambo bino nabyogerako lirya n'oba ojjukira era n'obitwala ng'ebyolusaago naye nkugamba waliwo abaana abali okukakibwa okukkiriza emisango gavumenti ebasonyiwa kubanga yo gavumenti yamanya nti bakasirye bano balobati bw'ona amala okubasiba gino emyaka 4 nga tolina ky'obagamba tolina ky'ogenda kubasasula. Abaana abo saagala kulabika ng'abanenya kubanga nze nga gwe baali basibyeko manyi obulumi bwe babadde bayitamu era bbe ebyabwe tuli byogerako olulala. But the main point ono abakuumidde mweye embeera ey'emyaka 4 nga bali mu kubonaabona. Abaana baaleka abakyala bawulira eri abakyala babazaalamu. Lwaki tulinda embeera okutuuka weegenda okwatikira ng'ebintu bino tukyasobola okubaako kye tukola? Kubanga olunaku olwaleero nzaali ebweru olunaku olw'enkya bali be bajja okubeera eno tuteekwa ffenna okubeera eddoboozi ly'abo abaana okusaba gavumenti n'okwongera okugiraga. Wano wabaddewo enkola kooti ya apiro etaputa ssemateeka bwe yamala okusala guno omusango gavumenti nedduka ng'edduka mu Supreme Court naye etteeka likugamba kooti of appeal webanga esaze it maintains paka eri bwekumala okukola judgment yaayo. Essaawa zino twagala okusaba omulamuzi Owinyi-Dollo ebbanga ly'olwisizaawo ogwo omusango watuuka n'okutugamba nti ofiisi ziri zaali zajja kati tukyusizaawo ofiisi endala ebbanga lye tukuwadde ddene. Leka gavumenti ereme kukozesa okutuula ku buyinza bwo. Kozesa obuyinza bwo osalewo ky'osalawo. Tumanye nti tewakyaliyo kooti ndala naye bwe tunaabeera mwene embeera enkya Owinyi-Dollo gavumenti yange bw'eribezze ejja kutwala mu kooti maaso. Neeyanziza nnyo Mwami Vianney. Mwami Mayanja akazindaalo kakosebwa.
abalungi abatugoberera ku Voltage Show mbebaza nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala obutatukoowa, mwebale nnyo okututeeka mu data. Ate mwebale nnyo okubaganya ebirowoozo. Manyi eno revolution. And for me, I am very proud to be associated with this revolution. Nti nakula nga ebyobufuzi tubiteesezaako mu paaka enkadde walingawo omuti. Bano bonna baana bato tebabiraba. Ne tuseesetuka mu muti gw'omu paaka enkadde ne tugenda ku State Square. Oba kitegedde? Eyo ensi evuddeyo. Budeta toto inzakiriza. Onale mulamba. Tata w'abaana. Omwami w'omuntu noga nti bano baana batoli yali oba tudiminyiza gamba mwali baana bato ebiseera ebyo naye tosobola omuntu sabakisazeemu kubanga ndaba nga eddembe lyange olituddeko sebo kale kankirongoose olw'obulungi bwa Sheeno nti mu biseera ebyo ndooza bendi nabo bapanelist banange ndooza baali bakyali baana bato naye ndi nyumiddwa nnyo evolution eno. Waliwo akaseera nga bw'oba oyagala okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga olina okusoma olupapula lwa musizi oba munno oba peoples nkakasa Sendagire teyazirabako ezo mayanja naziraba. Kati zino new vision daily monitor byajjo twabeeranga ku ngabo twasomanga ngabo so kati bwe tubanga tutuuse olwaleero ng'oba akantu kano olaba ebiri e New York olaba ebiri e Saudi Arabia olaba ebiri e Brazil njagala ntitwala nti kya muwendo okuba nti ndi kitundutundu ky'olugendo luno era Voltage nabagamba bwe mutagiteekayo wiki yange muba mugidisorganizinze basebe ne banyabo yenze Mayanja Robert muzzukulu wa Mukajanga ekyo nkisimbako nyesiira kubanga ekyo kyendi. Nze mumyuka w'omwogezi w'ekibiina ekiri mu kuwandiisibwa ekya PFF. Abagoberezi baffe ndowooza olwaleero mufunyemuko ka panic ndi wano okubalungamya era okubagumya nti Electoral Commission kyetugambye tetugobye. Ebbaluwa yo ntuufu tusooke tugyewe. Electoral Commission tetugobye. Electoral Commission etusabye clarifications ku bye twawaayo etuyita tuddeyo twongere okugikola ki okulambulula ezimu nze ku nsonga gye ndabe mwegambye nti etteeka balina etteeka lye bakootinze lyeneerabidde wano nti litulagira nti bw'oba owandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi byojja nabyo birina okuba nga tebirina kakwate n'ebibiina ebirala ebikola ki entabo eri ku langi ya bbulu. Nkakasa nti bakama bange bajja genda bakole response eri substantial. Obusonga butonotono naye ffe tetukitutte mu bad faith gwe mulimu gwa Electoral Commission. Tulungamya tutambule nga tutuuka ku kigendererwa kyaffe nga tewaliiwo bikikinadde era nze njagala kubeebaza. Kakasa nti before Monday bajja kubanga bafunye response ku issues ze baraisinze ekisajja kikulu. Ensonga y'erinnya lyemwalonda nti liyinza confusing. Erinnya lya Freedom Party? Erya People's Front for Freedom. Ligenda confusing ani? People Power Front. People Power Front. People Power Front. Wali ekina kibayita People Power Front? Bye bimu ku ebyo ebiri mu bbaluwa. Alright, baluwa nze mbadde sinabagirabako wabula nalabye story eno ku mikutu emirala. Bye bimu mu bbaluwa era nga nti bino kiyinza confusing. Very well. Public. Very well. Naye sagala Electoral Commission egwe mu trajectory abantu gye bagisuubiramu already. Nti yo omulimu gwayo kasita bannayuganda bakkiriziganya okwetaba awamu babeeko ensonga ze
ku munana ne nagamba omugaga omuti tugutema omugaga namuwuliriza omuti ne bagutemawo mawo oluvannyuma lw'ennaku 3 omugaga namuzaye kakati gwe nja kusasulira ki zenalinga njagala oyera ebikola by'omuti gwange omuti gwavaawo so electoral commission ye supervisor w'ebibiina by'ebyobufuzi te frustrating a formation of political parties kubanga nayo kenyini nyine ejja kuba ye preemptive ejja kuba tekyalina mulimu nkakasa nti abantu kati abatudde ku electoral commission bali sober enough okutuwa omulimu omuyungi era babeere begendereza nti tutandise okubalaba ku butya bwe baneeyisa wali we tulaga 226 mu bwofu obwo nsanyukira munnamateeka ate mukwano gwange Council Isaac Semakadde yes ba rebels leka batekinge law council law society president law society ya nominate nze bulungi nnyo ekisinze okunsanyusa endorsement yaliko supreme court yaliko chief justice Professor George Kanyehamba nga endorsinga Isaac Semakadde wow ekyo kintu kinene nzo Kanyehamba ne bwayogera bogezi linnya lyange ne waba tategedde kimala okuddayo abeeruzira ne mbayitako nga sibabuuzizza because what an endorsement so Isaac Semakadde you are not alone fena gye tuli full figure gya ku endorsing Okay, show itibwa The Voltage kwa masanyalaze genyini lunako rokona sawe beremu yakawongezo kutoka ku sawa 3 ezejiro twawo wano okutanya kuminamu ejenjawulo ensonga z'eddembe ly'obuntu ensonga eziri mu abavubuka enkulaakulana n'embeera z'abantu beera tubikoonako n'ebiba bigenze maaso mu ggwanga tetubitaliza so tusoose n'okuyitaayita mu wiiki nga bwetambudde era abakulu bawulidde nga bwe bateesezza naye nga bwe tuba tuvuddewo tugenda kubanga tugenda mu maaso ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero tutunuulidde ekibuga Kampala nga bwe kiyimiridde essaawa eno ekiteezi wakajja wagweyo enjega sofa mwezi mulamba guyiseewo naye nga enjega eno egenda okugwawo ng'abakulu baalabulwa dda era nga kiteezo yali alina okuba nga aggalwawo mu mwaka gwali gwa 2025 naye bwe twogerera wayise emyaka egiwererako ddala emyaka giringa 19 sofa bukya kuggalawo kiteezi kuyiwayo kasasiro kuteesebwako naye nga munnange kasasiro ono yagenda maaso n'okuba nga abomboloka era ng'abantu abakakasibwa okuba nga bafiira mu njega eno bawera ddala 35 kigambibwa nti abantu 28 be bakyabuze newankubadde nga Office of the Prime Minister yeeyongera okulambika nti abantu 11 be batannaba kumanyikako mayitire gaabwe ensonga y'ekiteezi yemu ku ezo oba olyawo ezongedde okulaga ebituli mu bukulembeze bw'ekibuga Kampala oba olyawo n'enkola y'emirimu nga bweyimiridde naye ng'eyo ensonga si yeeyo gye tutunuulidde ensonga nga enguudo nga bwe ziyimiridde bw'otunuulira ebinnya mu nguudo juzi abamu ku bantu abakozesa omukutu ogwa X bagenda maaso n'okuba nga bakola parliamentary exhibition ne bongera okulaga embeera y'ekibuga Kampala nga bweyimiridde ebinnya ebijjudde mu kibuga kino kyennyini ekikulu eky'eggwanga awo nno bwe tuvaawo ne tutunuulira ensonga ate eya drainage system bw'otunuulira nti enkuba buli bw'etonnya amataba gabeera mu bitundu by'ekibuga Kampala eby'enjawulo ne kireetera mugoteko gw'ebidduka n'okutambula okuba nti kufuuka obuzibu ensonga mpitirivu oba olyawo eziruma bannakampala zetujja okugenda mu maaso n'okulaba nga ate tutunuulira olunaku olwaliro minisita wa Kampala Honorable Hajat Minsa Kabanda yazenga oba olyawo avaayo okwongera okuttanya ku nsonga ez'enjawulo ng'ekibuga kino bwe kiyimiridde oba nga bwe kitambula Muloodi Ssaalongeryasu Lukwago naye bw'atyo wazenga ayogera ku mbeera nga bw'ayimiridde mu kibuga okwongera okukuba ebituli mu bimu ku ebyo oba olyawo byaga nti tebitambudde bulungi oba tebikoleddwa bulungi Idi oba Executive Director wa Kampala Capital City Authority omukyala Dorothy Chisaka naye azenga avaayo ku nsonga ez'enjawulo obaolyawo eziruma bannakampala naye nga ekibuga nga bwe kifaanana essaawa eno ekivundu ekifumbekedde ekibuga
n'ebirala bingi nnyo oba oliawo bireetedde bannakampala abamu okujuliza nti singa omukyala Jennifer Musisi abadde akyaliwo ekibuga Kampala kyalibadde kirabika bwe kiti kubanga ebbanga lye yabeererawo nga executive director wa KCCA waliwo ku nkyukakyuka kuba waliwo ku njawulo newankubadde bakubagananga nnyo ne Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago. Awo tugenda otambulira okwongera okumanya buzibu ki obuleetedde ekibuga Kampala okubeera mu mbeera gye buli mu ssaawa eno oba bo abali mu studio embeera eno bagiraba batya, biki ebyetaaga okukola oba biki ebyetaaga okuba nga bitereezebwa. Ensonga enokoddwayo kwe kuba nti essente eziweebwa ekibuga Kampala oba oliawo tezimala kubanga zigonjoola ebizibu ebiruma ekibuga oba oliawo nga bwetaaga okubaawo ekikolebwa. So nga bwalaba ku screen bongera okutulaga embeera nga bweri mu kibuga buli enkuba bwetonya embeera bwetyo nno bw'ebeera mu bitundu by'ekibuga Kampala ebyenjawulo. So abakulu mu studios tugenda kubanga tutandika omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Mwami Mayanja ngenda kubanga ntandika nawe akawungezi k'olunaku olwaleero. Tutunuulira ekibuga Kampala ekibuga ky'eggwanga ekikulu okutuuka okufaanana nga bwe kifaanana. Enguudo mu kibuga Kampala wabweru w'ekibuga Kampala ziri mu mbeera nnungi nnyo bw'okompeyaringa n'ekibuga ekikulu naye ng'ate omusolo ogusinga gusoloozebwa kuva mu kibuga Kampala kyennyini. Njagala tutandikirawo okuzimba ekifaananyi lwaki embeera eri bweti. Well, nze Kampala bwe kiba ky'ekibuga ekikulu eky'eggwanga bwe kiba kyogerwako nga bw'oyogedde therefore kyekifaananyi ky'eggwanga. Okay. Tusobola okubuuza lwaki kifaanana bwe kityo. Nze bwe nalabye omulamwa guno ne ntunulatunulako mu biwandiiko bye nnina ne neebuuzaako kubanga ekitongole kya State Hall kindi kumpi nnyo. The office of the road mayor ate nga president w'ekibiina kyenvaamu ngirinako full access. Kampala ina ebizibu nga bisatu. Kampala ekizibu ekisooka kiri politiku ng'ate kikulu. Mwenna mukimanyi nti buli gavumenti eyagala otuula wano okutuula ewamba Kampala ekibuga ky'eggwanga era etuula Kampala. Government esobola omuntu asobola okukwata obuyinza nga tawambye Kampala. Asobola okukwata obuyinza tawambye Kampala. Naye ngezaako okulaga nti it's unfortunate nti bw'oba oyagala obuyinza olina okukwata Kampala. Ekyo kyokka kitegeeza nti Kampala abadde tageti ya buli lutalo. Kitegeeza nti ekibuga kino kyagunjibwawo mwaka kyako neerabidde okakeberako. Don't say around, I said mwaka ki. Ekibuga okuva lwe kyaggulwawo ne kiweebwa status y'ekibuga kusooka kaali katawuni. Okuva olwo okutuuka leero buli lunaku twandibadde tuzimba tugattako okubeera n'ekibuga ekikulu ekitatuswaza. Naye mbagambye already nti Kampala abadde subject ku sabotage entalo zonna Uganda zeerwanyi. Ntono nnyo ezaatuukako e Fort Portal, ntono nnyo ezaatuukako Mbale. Entalo zonna Uganda zeerwanyi zirwaniddwa Kampala. Kati mu bino ebiseera by'olwaleero Kampala naye n'afuuka target eya politics of occupiers. Abantu bava mu nsiko eyo ninga bekigendererwa kyabwe nti buli kalungi akali mu Uganda bwe kaba tekasobola kubeera mu ngalo zaabwe kala at least kazikirire. Byatandika ku bantu be batuuze kololo mu nyumba za gavumenti mu nkola ey'obuyaaye awo mu biseera bya campaign za privatization properties nyingi nnyo ezaali eza Kampala ezaali eza Uganda government ezegabirwa abantu. Eyo gye tuvudde ne tujja ne tutuuka ku waliwo ebiseera president w'eggwanga oba yali ava Zambia eyo n'agamba mbu ngenze Zambia nendaba ebimuli ebirungi ku kkubo naye wange Kampala ebiseera ebyo nno ekibuga kyali kyakava mu mikono gya NRM mu wa Mayor Christopher Iga nga
aba opposition abakulemberwa Alhaji Nassan Ntege Sebagala John Sebana Kizito mu buufu obwo nga bakakwata ekibuga era bw'oba ng'obadde mu Kampala nga tovangako Kampala nti wajja kukyala osobola okutegeera Kampala bwe yali afaanana ebiseera nga akulemberwa NRM ne Kampala n'enkyukakyuka za Kampala okutuuka wano leero wakati kati awo ne tujja tufuna contradiction ku bye tumanyi Kampala ava mu local government Kampala akyusibwa mu ntambuza adda mu authority adda mu office ya president awo Kampala n'ayongera okutabuka ensonga ezatuweebwa nga tujja Kampala mu local government olwaleero zinoonya ne zikubula bagamba ekibuga kirabika bubi nnyo president yabadde Zambia n'alaba ebimuli wanaalaba kasasiro kibuzo kiri nti olwaleero kasasiro ku nguudo kwalyo bataliiko ekibuga nga kiri mu office ya president kasasiro yekyanze natta n'abantu otugambye mbu waliwo abagamba nti 11 abalala bagamba 2 mu bameka naye ng'ebyo bizze ng'ekibuga kiri mu office ya president ekibuga kyava mu local government kiri mu authority ekibuga embozi yali nti kyongezebwe ku sente ezikiddukanya ekibuga kyekikuŋŋaanya sente ezisinga obungi misolo ne zigenda mu central government naye bwe zidda ne zibeera subject to terms and conditions mwena mukimanyi nti politics wawano ali nti bw'oba towagira ali mu buyinza g'osaana kufa era juzi president yali atambula oba yali kaleero awo n'asanga abantu muzikiza n'ayagala ndowooza abanyumyemu n'abagamba mmwe muli kuki ne bamugamba ffe tuli ku Kyagulanyi n'abagamba kyemuva mulaba muli mu nzikiza bamusaba amasannyalaze n'abagamba mwalonda Kyagulanyi bwe mba mwalonda Kyagulanyi temumbulira byaki by'amasannyalaze ekyo takikoze mulundi gumu era ffe Abaganda tuga nti egambo by'omwenge ligusanga ku mutima kale ekolo ne bwaba yali atamidde yayogera kigambo kye kyatambula nakyo ti ffe ab'e Kampala tulina okubonerezebwa olw'ensonga tetulondangako ku NRM ffe buli kaseera tulonda opposition Kampala n'ateekebwako envumbo of course oyogedde ku kyenguudo enguudo ke kamu ku bubonero obutono ennyo naye Kampala ayina ebizibu ebinene Kampala yennyini ali understaffed waliwo emirimu egirina okukolebwa naye olw'ensonga zisaagala kwogera wano olwaleero emirimu egyo tegigabwa Kampala mu protocols zetusayininze yandibadde alina percentage gyafuna okuva ku musolo gwaffe edde mu banna Kampala okukola ku byetaago byabwe olw'ensonga zisaagala kwogerako okujjako nga muntaanudde nnyo sente ezo tetuzifuna kakati oyogedde nti Jennifer Musibwe yaliwo yakola ebintu bingi naye njagala okutegeeza abatugoberera nti Jennifer Musisi teyagobwa Jennifer Musisi yadduka olubabu okumanya kyali kizibu nnyo manyi bagamba nti bw'olabanga emmese efubutuka mu ttale yeesoga tanuulu ekutta omuliro kitegeeza tekigifubutudde ku ttale kyo ky'okusinga tanuulu ekutta omuliro Jennifer Musisi yalina na bugumiikiriza ku lizayininga nga tumulabako yalizayiningira ku nnyonyi ng'adduka agenda mu ggwanga eddala okitegedde kati ekyo kikutegeeza obuzibu bwa Kampala obuneneko problem executive director problem Lord Mayor problem minister the answer is no the president is the problem lwansonga nti president ye minister of finance Minister of Finance Matia Kasaija. Nziramu nakugamba guno omuto gwange mwemba nteesa nina minister amanyiddwa Minister of Finance Matia. Oyina ensonga lwaki ompita ku Sheno. Yes. Kubanga byenjogera si bya bulijjo. Ebyo bya Matia Kasaija by'abana abatunda ennyanya ku kkubo. Nze nsukkawo kaawo ngambye Minister of Finance ye president w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni ye handra wa budget yaffe ye recipient w'omusolo gwaffe era gwe tubanja service delivery bano ba Matia Kasaija bamuyambako buyambi obuyinza bubwe
era nze siyinza kugwa ddalu na Mathiya Kasaija kubanga manyi waakoma ne watandikira nti ekyokubiri percentage y'omusolo oguyimirizaawo eggwanga esinga obunene eva wano mu kibuga. Sente mmeka eziva mu central government okujja okuddukanya emirimu gya Kampala? Nja kugamba ne Jennifer Musi agenda akulukusa amaziga ng'agamba nina pressure y'abantu, nina demands z'abantu nyingi nnyo naye akasente kenkozesa kasirikitu. Jennifer bwe yali ajja budget yali ya billions 5 yagenda okufuluma nga budget ya billions 3 ndooza nga mu 5 tebereza deficit ya kumpi buwumbi 2 bulambirira ku kibuga nga bwe kifaanana ku billions 5 yakolakolako obwo bwe mutendereza n'olwaleero. Naye abaffe twebuuze ezo ze sente ezigwanira ekibuga proportional ku musolo gwe tuwa gavumenti. Njagala kuddawa Mwami Sendagire naye ng'owunzika ku nsonga eyo. Ensonga esinga okubeera enkulu eviiriddeko ekibuga okulabika nga bwe kirabika oba n'embeera okubeera nga bweri mukulaba okukweri ki? Nakugambye nti ekizibu President Museveni alina mindset ega nti abatakuwagira baffe balina kubeera mu kubonaabona okutuusa ngera bw'owulidde onaga nti bano be baakwata ne batwala mu kooti y'amagye babasibye emyaka 4 kati bagamba kati mukkirize emisango tubasonyiwe. Eyo ye philosophy ya gavumenti eno nti ffe bannakampala bwe tunakeera enkya era mbadde nga ndaba ebintu bino Katali Nakasero mu bifo ebyenjawulo bwe tulikeera enkya tugamba President Museveni tukwagala nnyo sente zigenda kulabika. Okiwulira ekitongole kigenda kutambula awatali buzibu. Gw'otanyumiddwa kandolindoli wakati wa minisita ku accident y'ekiteezi minisita ng'ayogera birala, executive director ng'ayogera birala, prime minister najja n'ayogera birala, office of the president ng'eyogera birala. Kiki kye tutalabye? Weebale nnyo Mwami Mayanja, nja kuba nkomawo gy'oli. Mwami Sendagire nzizewo mu kaseera kano nga ggwe eyeegwanyiza obaolyawo entebe y'obwa Lord Mayor. Buzibu ki bw'olaba obuleetedde bannakampala okulaba nga tebafunye ekyo kye bateekeddwa kubanga bafuna? Because bw'otunuulira embeera nga bw'eyimiridde, obutaala emivuyo egibulimu, bw'otunuulira ensonga nga bwe tukoonyeko ku y'enguudo. Enguudo eziri up country waliwo oluguudo lwe baadde batuteereddeko ku screen awo singa producer nga asobola okuba nga alunkomezaawo. Oluguudo olwo lwa Hoima Butyaba Wanseko era nga luli kilometers 11 obuwanvu. Endabika gye lulabikamu nungi nnyo bw'ogigeraageranya ku nkuudo ze tulina mu kibuga Kampala. Obuzibu obusinga buva luddawa mukolaba okugo? Okusookera ddala njagala okwebaza omukisa kompani. Mbadde nsirise olw'ensonga nti singa kisoboka naaliwo obudde obumala bwe bunaba bumpeereddwa okugezaako okusunsula. We are discussing a problem but we are not looking at the real issue. Okusookera ddala njagala okuyambako Mwami Mayanja. Ekibuga Kampala kya designingibwa omwami bamuyita Ernest May. Ernest May yali musajja mu Germany. Yali akola ne Hitler mu biseera ebyo. Kati we bakola Germany yensi eyali too advanced, okay, mu science ne technology. Naye era kyobulaba nga balinanga ennyonyi so on and so forth. Ntandikidde ku origin, ntandikidde ku basement ya kibuga. May we yalinga designing ekibuga kino Kampala yakidesigningira mu kiseera eky'abazungu nga Kampala nga Uganda yali protectorate y'abazungu. Nakidesigninga nga kiri divided. Nga waliwo side eyali erina okubeeramu abazungu, okay? Erina okubeeramu abazungu abali bafuga mu biseera ebyo nga mulina okubeeramu ne ba Asians abatono abayindi abali bali wakati mu kibuga abali bakola, okay? Era ebifo bino byali tebikirizibwamu mu muddugavu yenna kugendamu. Okugeza nga Kololo, okugeza nga Naggulu, okugeza nga Kororo, Naggulu, ebitundu ebyo, okay? Byali tebikirizibwa. Nakasero wali tewakirizibwayo muddugavu ye ng'oyitayo otya, okay? Kakati mu 1905 period gye mbadde njogerako ya 1934
kati mu 1905 Kampala ne bagiteekamu abagitwala nga ogamba meeya eyasooka. Meeya eyasooka yali musajja muzungu bamuyita Sir Amal Main, yali musajja muzungu naye yafugako ekiseera kitono. Njagadde nkuviira eyo Munnayuganda ategeera obuzibu bwe buli. Okay? Nti right now Kampala Lord Mayor Elias Lukwago aliko kati wa 19 mu bakulembeze abadde batwala Kampala okuviira ddala mu 1905 nga tunaba nafuna independence. Christopher Yiga eyaliko okuva mu 1987 nga President Yoweri Kaguta Museveni amaze okujja. Yaliko nga si wa NRM. Yaliko nga NRA/NRM. What is the difference? I can definitely tell you the difference. But I'll answer that later, okay? Christopher Yiga lwaki ngambye nti yali wa NRA/NRM. Nti emyaka 10 egyasooka Bannayuganda mulina appreciating the fact that teri yaleeta President Yoweri Kaguta Museveni. Teri yamulinako maanyi kuleekaana nga olaba muganda wange Mayanja. Naye nga tewaliwo abasajja n'abakazi abaaliwo era nga balina ebibaluma. Ontega kye nkugamba? First is Christopher Yiga wajja nga we ngambye mbu yalondebwa nga owulira abantu batera okuleekana. Christopher Yiga ye yaliwo NRM. Sendagire yagenda okusooka okulondebwa. Si Christopher Yiga. Sendagire Muhammad Kasiri yagenda okusooka okulondebwa nga n'abeera omukulembeze w'ekibuga owaabiri. Okay? So abakulembeze 15 okutuuka Christopher Yiga bonna tebalondebwa bantu, bonna baali gavumenti yabateekawo. Ontega kye nkugamba system yali yabaplacinga. Mu 1997 ndowooza bapanalisi bannange baaliwo n'abampuliriza baaliwo. Okay? 1997, actually 98, that's when Nassantege Ssebaggala lwe yajja ne yeesimbawo gwe gwali omulundi ogusoose bannansi okwerondera omukulembeze waabwe era ne bamuteekawo we boom Nassantege Ssebaggala. Now Nassantege Ssebaggala nkugambye yajira mu kiseera kya President Yoweri Kaguta Museveni. Ngera President Yoweri Kaguta Museveni yeke nyini batadde constitution eya 1995 nga bakkiriza n'ebibiina ebirala nga olaba kati the beauty of Uganda nti ono wa NUP oli wa FDC rather PPF papa bizibuzibu ngera olaba electoral commission yabyogeddeko nti bizibuzibu ebyabo naye bye bibiina byonna ebyajjo olw'obulungi bw'ono omusajja gwe bagamba nti mu byayonoonye Kampala ye n'abawo omukisa n'agamba sijja kufuga nzekka nabo ke bajje. Okay? Era Nassantege Ssebaggala weewaawo nga waliwo politics mungi naye yajja era abantu bamulonda kati ye democracy gwe twogerako era n'afuga si mulundi gumu. Nassantege Ssebaggala mu history wa Kampala ye mukulembeze yalondebwa emirundi ebiri nga abantu bamulonda on the same position ey'okutwala ekibuga Kampala. Nzija omulundi lwaki ngambye abantu kubanga Nassantege Ssebaggala yali mu KCC not KCCA not the authority kati njogera ku KCC. So bwetwogera ku Kampala ekibuzo kyali badde nti njagala mu byenjogera bino owali eyo ampuliriza amanyoni omulabe wa Kampala asooka. Nassa yakola omulimu gwe naddiribwa John Sebana Kizito, then Nassantege Ssebaggala nakomawo omulundi ogwokubiri, then mu 2011 mwami Elias Lukwago najja. Kati ampuliriza nsaba kana akawulira ak'omunda kuba kati katunye kwamba ka munda wano mbadde nkubulya plain work owa bulijjo okuba President Yoweri Kaguta Museveni we yajja emyaka 2 okutuuka ku mwami Elias Lukwago we yatwalibwa. Okay? Brother we yesimbirawo era n'alya mu 2011 period yeyo yonna President Yoweri Kaguta Museveni yali mukulembeze. Okay? Kati this is the truth. Ndi President yajja n'abasajja be. Okay? Yajja n'abasajja be. Ngambye we yajja nga bawambye. Yajja ne tiimu ye. Tiimu ye nze kino kyogerera ku personal view nganze okusinziira ku survey yange ne research. Abasajja be yajja nabo abamu ne batunuulira ekibuga kino nga fertile space. Bo ne batandika okufuna abantu be bakozesa ne baba placing in different positions mu kibuga nga bagenda kukola mirimu gyabwe. Ontegeera?
what I'm trying to show you now, I'm showing you where the origin of the problem came from. Ontegeera nti bana abasajja batandika okuplayinga kye bayita mafiocism mu kibuga. Ontegeera? No, I'm speaking this. Ompulira nga njogera ku Mami Elias Lukwago. I'm speaking facts. Nti President Museveni we yajja n'abasajja be, abasajja ne baplacing abantu ab'enjawulo in different positions, in different posts. Nti waliwo abali batwala ettaka ly'ekibuga Kampala, waliwo abali batwala taxation oba entambula ya transportation. Ochaka kye nkugamba, waliwo abantu abali batandise commanding ekibuga nga they are the masters of the city. Ontegeera? So, President Kaguta Museveni we yakirabira from far. Nalabanga nga wanabanga managing eggwanga lino nga lyetaagamu sanity, nga lyetaagamu emirembe, nga walina okubaawo enkyukakyuka ey'omugundu yalina okuinterveninga. N'akola atya ekyali decentralized system n'akitandinga ne kibeera centralized system. Ompulira kye nkugamba, abaali bazze okulya abo we baakoma. Kubanga bali bafuna loani, bali basuubiza abagagga babawa ssente okujja okwesimba okuba Lord Mayor mu biseera ebyo nga bamanyi bye bagenda controlling finance. What happened? Ssente ne ziddayo mu government. Wenkugamba nti olunaku lw'eggulu, ompulira kye nkugamba, government eno gye tulimu ya unleashinze oba yasazeewo okulaga bannayuganda nti twafunye ssente okuva mu World Bank miliyoni 600 eza dola. Okay? Olunaku olwazzeeko n'endaba omuloodi eyalondebwa abantu ng'ayimiridde aluma n'ogwengulu nga tadiscussinga bizibu bituufu biruma abantu ba kibuga kino, nga tadiscussinga nsonga ntuufu. Okay? Wabula ng'ali mu blame games nga ssente we zizzeeyo zigibu bagenda okuzirya. Naye nga tebino byonna Munnakampala nkusaba ompulirizo oba Munnayuganda nkusaba ompulirizo nti omuloodi yaliwo okuviira ddala ku starting point nga ssente zino ziwayaringibwa okujja mu Uganda okujja mu KCCA. Oteka kye nkugamba, abantu balina okuzuukuka. Talina birumirirwa byalaga byatalaga luli ku paperwork. Abantu balina okulaga eggwanga lino tulina okwogera ku Kampala nga tumwogerera ku picture 1 nti tulina okumwogerera nti Kampala tujja mu designinganga tusikirize bannaffe abamawanga amalala okujjanga wano okukolanga nabo because we are the capital. I'm showing you where the problem is, because when Mayanja started speaking, he showed to you that no, it is President Museveni who is the problem. And all what I'm trying to show you, in his opinion, and all what I'm trying to show you, and the viewers, of course, I'm trying to give the best history ow'eggwanga lino n'ekibuga kino n'okubalaga ebintu byatandika bitya okuba bibi. Weyo bwe mutula wansi n'ogamba nti no mukyala Jennifer Musisi yali mulungi. Gwe wali otuddeko ekiseera okumanya nti Jennifer Musisi akolera omwaka mulamba nga tasasulwa wadde omusaala. Ye, omanyi Jennifer Musisi yasooka okukola obulungi okwo k'osiima, yasooka kugogola kibuga atya, yamanya nti n'ekibuga kirimu ba mafias. Yamanya nti n'ekibuga kino ba mafias balimu n'oyo gwe mutwalango, ow'ekitalo. Nti ye blame games zino zaakola ze ziyambako system okutambula. Ffe basendagire tugamba wadde tetulina ssente, wadde tufaanana tutya, tugenda kuluma n'ogwengulu, ekibuga kino tukize engulu, tukiwa abantu baakyo abalina okukifuna. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
the political dice. Empishi ebyobufuzi. It's controversial. Purely political. Well researched. Accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawe. Ebe ndabena birindira no kuda political dice ku the alternative TikTok nange teditenja ewamune. Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kizza Besigye every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kulekayo mukumbulamu oko the voltage gaba masanyalaze gennyini ze mu mbejja luwedde Lilian era nga tubabulirwa kunessa ebyeremu yakongeza kutuka ku ssaawa 3 ez'ekiro. Tutunuulira ekibuga Kampala embeera nga bweyimiridde okwongera okusima okumanya obuzibu buva luddawa okuba nti embeera eringa bweri. Mwemanja akonyeko ku nsonga y'obukulembeze era obwanga n'abutunuuliza General Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze w'eggwanga nti munnange yaviiriddeko embeera ebeze eno yonna eri mu kibuga Kampala. Mwami Sendagire natusigira ekifaananyi okuva Kampala we yava okutuuka waweyimiridde essaawa eno. Naye n'abaako ensonga zakonyeeko buli awo zenyinza obutasobola kuddamu emu ku emu. Naye nga kazindaalo njagala nsooke nkakwase Mwami Muwonge Vianney abadde asiriikiridde okweyongera okwewunaganya ku bakulu baoli awo bapanalisiti banne be bateeseza, naye ajja kuba nga atuwa endaba ye ey'ebintu obuzibu obusinga buva luddawa ate tuleke tweyongere mu maaso ne programu yaffe olunaku olwaleero. Tuli butereevu ku The Alternative Uganda n'emikutu emirala Digital TV ku Facebook kusobola okuba nga otufunira live so nga ate ku YouTube tuli The Alternative Uganda. Nsaba subscribing ate gwe alina business gyoyagala tulange gyoyagala ate okuba abantu mu maaso akalango kosobola okukaleeta. Mwayimanja akikonyeeko nti kati eno tuli ku digital tetukyali mukolere eri ya analog. So akalango ko bokaleeta sho bwebe ewedde kasigalayo kale n'omulala abazze okulaba n'asobola okumanya biki byotunda business ne beeyongera okubanga bagitegeera. Osobola okubanga ate ogenda ku Facebook page yaffe kuliko enamba y'essimu edi 0702 900076 not musanvu not 2 9 7 6. Osobola okubanga okuba ku namba y'essimu omukulu gojja okwogera naye ajja kubulira emitendera gyonna egy'okubanga oyitamu. Olina mukolo gweyagala tukukwatire, olina book launch gyagala tukuyambeko okutegeka byonna ebyo tubikola ate nosobola okubanga ofuna ekifaananyi ekirungi ne services ennungi. Njagala tweyongerayo ne programu yaffe mukadde kano era nga njagala ntandikirewo Mwami Vianney. Buzibu ki
obuluma ekibuga Kampala obukiremesezza okulabikako ng'ebibuga ebirala oba oliawo kibuga Mbarara kirabika bulungiko bibuga mu mawanga agatuliraanye tebirabika bubi bu comparinga n'ekibuga Kampala bwe kifaanana. Kibuga kino kyewuunyisa era kyova olaba ojja kusanga abantu ku kyalo nga bakugamba ebimu ku biremesezza ekibuga kino okukulaakulana olw'okuba nga gundi gwe basooka okulonda. Era ojja kusanga abantu nga bakugamba nti ekibuga ekikituusizza wano Christopher Yiga yali teyalondebwa. Naye ekikulu kya byonna abatulaba n'abatuuliriza ekibuga oba ebibuga byonna y'endabika y'eggwanga nga bwe libeera. Bw'olaba Kampala n'ogenda mu Nakawa n'ogenda e Lubaga n'ogitambulamu yeeyo Uganda. Simply Kampala, it is a subset of Uganda. Ntera nnyo okugamba abantu bino ebintu by'olaba bituuseewo lwa bukulembeze. Wano waliwo meeya Sebaana omugenzi Sebaana bwe yagenda ebweru eyo n'alobinga ssente. Bw'alobinga ssente n'ajja bagezeeko okutereeza ekibuga era ssente ne bazimuwa. Tutuuka mu mwaka gwa 2010 gavumenti egamba nti eteeka okweddiza ekibuga. Naye nga tetunnatuuka mu 2010 waliwo ekiwandiiko ekyali ekya World Bank kyafuluma 29 omwezi gwali gwa Novemba. Ekiwandiiko kyali kigamba nti nga kiwa outlines ne guidelines biki gavumenti byesobola okukola okulaba ng'esobola okusigaza ekibuga Kampala ne kifaananako n'ebibuga ebirala. Ebibuga ebirala ojja kusanga nga birina cable network wansi underground. Ojja kusanga Kazambi yenna teyeetaaga bwetaazi kubeera na mmotoka naye Kazambi alina streamlines mwatambulira mu underground. Gavumenti eno olw'okubanga nakugamba muzibe era kiggala kubanga okulaba teraba n'okuwulira tewulira. Era senga yali eraba yandikisomye ekiwandiiko. Era senga yali ewulira yandifunye mayanja n'agisomera n'ewulira. Mu guidance yali egamba ekibuga okutereera okujja okufaananako n'ebibuga ebirala nga Washington DC bateekwa okuwa 1.2 trillion per annum. Ekibuga nga kye ssente gye ziteeka okufuna okulaba nga mu myaka 10 okuva 29 bwe muliba temukoze ebintu bino ekibuga mujja kuba nga temukyasobola kukizimba ku standard ya bibuga ebirala. Kubanga abawandiika ekiwandiiko kino bamanya nti ebibuga bifeesinga kyewandiise urbanization. Nti ewantu ewalinga ekyalo ewantu ewali entobazi kati abantu babeerawo. Mu kiwandiiko kiri eri World Bank ali egamba gavumenti yanguwotereze bino ng'abantu tebannajja mu kyoyita wetlands osobole okuzirizavinga n'ekibuga kibere intact. Bannaffe tebawuliza. Ekisinga okutukola obubi kwe kukola etteeka nga liraba. N'okola etteeka ng'olaba mayanja ono akusumbuye nnyo noga nti mayanja kamunonyeze etteeka. Gavumenti n'egamba nti kati nga wano we tuli katukwate ekibuga tukiddize central government. Bwe baddiza ekibuga kye bayita central government awo baali bakiwa president. Era president mwe yafunira superintendence eyo n'afuna obuyinza obusobola okuteekawo executive director mu authority.
n'afuna obuyinza obusobola okuteekawo minisita w'e Kampala, n'afuna obuyinza obusobola okuteekawo state minister w'e Kampala. Mwami Museveni bwe yali atambula gye yali eyo n'agamba abantu nti Lukwago omumaliriza asigazza bijegere ajja genda ku mukolo kubanga bamuteekawo embeera ya bya mikolo. Kitegeeza ki? Bw'olaba obuwaayiro obuteekawo ofiisi ya Lord Mayor ojja kulaba nga abeera wa ku mikolo bukolo. Kubanga njagala nkubuulire abali wano eno ffenna n'abatuwuliriza bwe bakukwasa ekibuga Kampala nga bwe kiri kisobola okufuuka embeera ate ne kibeera kibi nnyo abantu ne batandika okujuliza nti senga omulodi Lukwago abaddewo. Ku lwaki? Ebizibu ebitusumbuwa wano the administrative. Nze nina omukisa nti I have privy to some information ng'omukulembeze. Bw'otunulira budget y'e Kampala essaawa zino eno biliyoni ziri 367. Naye bw'onaagenda okulaba n'okusoma mu biwandiiko ogenda okulaba nga Kampala esigazaawo biliyoni 5 emaze okusasula omusolo gw'abakulembeze abayitirivu mu Kampala, emaze okusasula amalwaliro gaayo, emaze okukola byonna, esigazaawo sente ntini zeesobola okukolera mu Kampala. Kyova olaba World Bank yali ekugambye nti okusobozesa okukola bino eno oteeka okubeera ne budget eya 1.2 trillion ekusobozese okukola emirimu. Bannaffe ne balowooza nti bwe banaakola emirimu gino eno ne bagiddiza KCCA emirimu ginaatambula. Emyaka we giyise byeraze nti ebintu tebitambula. Ojja kugenda okwetegereza kooti bwe yali egamba n'abo abagenda mu kooti wagamba nti mu Kampala wateekwa okubaawo kye tuyita devolution of power. Obuyinza buleme kubeera bubeezi ku authority kubanga essaawa zino obuyinza buli ku authority. Meya w'e Makinde ne bw'aba ayagala liimu ateekwa okukuba ku KCCA ng'ate ayina empisa emugambe nti twagala peeni, emugambe nti twagala mpapula. Kyova olaba nkugamba bwe tunaaba tetumaliriza kino kizibu kubanga ekimuga byonna byolaba ebirungi ebikirimu biriwo lwakubanga Mwami Museveni waali, era byonna byolaba ebibi biriwo lwakubanga waali kubanga ekibuga twakimukwasa. Kyova olaba ogenda n'otunuulira enguudo zaffe ezo ze batugamba mbwe nnungi. Bwe twali wano omulodi n'agamba nti tetusobola kuzimba 1 kilomita ne tugizimbira biliyoni 10. Walaba ekyavaawo ne bagamba kati omulodi atandise okulwana. Waliwo ne yawandika akapapula oba otandise okunyingirira oba otandise ogenda eyo. Olwo oluguudo lwa Kabale Kisoro olubadde ku screen era nga nalwo olutunuulira endabika gye lulabikamu luli mu mbeera nnungi bw'olukomparinga era ku nguudo ze tulina mu kibuga Kampala. Kyova olaba nina ebigambo bye ntera okukozesa nti waliwo abaali basaba federo. Lwakubanga abantu balowooza nti federo kyali kitegeeza bwakabaka bwa Uganda oba bwakabaka bwa Buganda. Naye federo yali etegeeza nti wakati nga Kampala emaze okusoloza byesolozezza percentage bweti esigale e Kampala emalirize emirimu gy'e Kampala. Kubanga abantu abasinga bonna abali wano be basinga okuwaayo emisolo. Era World Bank mu ebyo bye yalaga ekibuga emisana kisobola okubeeramu abantu betwandiise miliyoni 5. Naye ate ekiro balina kye tuyita Kampala Metropolitan ebitundu ebeeriraanye kye bagenda okwebaka. Kati kitegeeza gavumenti ku moderasi yaayo World Bank ali egigamba nti temu actinga nga muli discriminatory. Mutunuulire ne Metropolitan yonna ebizibu bino nga munagezaako okubijjawo. Nenjagala okukubuulira bino. Kampala Capital City Authority yamalako emyaka 5 nga teyina substantial directors. Nga omuntu alina obuyinza okubalonda ng'abaliwo bali mu acting capacity. Nga tebasobola kukola mirimu gye balina kukola. Bwe bamala okubateekawo
obukulembeze mu mbeera yonna butambulira mu Iraq. Director ow'ekitongole kya KCCA amulonda ali omwo. Bw'otunuulira Iraq ne executive director nga waali bano ba director abamu olw'okubanga nti omukulu ye yamulonda nabo tebakola ki tebawuliriza. Kyova olaba ojja kugamba ojja kuwulira amaloboozi bannakampala bagambe yaliwo ng'ebintu bigezaako okukolebwa naye yaliwo yalina n'omukisa nti ne ssente ezaali zimuweebwa zaali nnyinnyiko kwono ezimuweebwa. Naye at the end of that day kyetuteekwa okutunuulira bannakampala bafunyeemu batya mwene embeera eriwo. Nze saagala kubeera mu debate egamba nti Mayanja ono bwe tuli mukwasa ekibuga kigenda kufuuka mata. Era okusinziira ku kiwandiiko kye nasoma Kampala takyasobola kutereera. Njagala kubeera mwerufu. Kampala takyasobola kutereera. Era bwe tukeera ku makya ne tukwata gavumenti enkya ekibuga ne bwe kiriwa kyetaaga kitwala Kapera Byongo. Ekibuga ne bwe kiba kyetaaga kitwala Nakasongola kubanga naye enteekateeka yaliwo. Bwe tulibanga tusazeewo kubanga tetusobola kubeera na kibuga nga tekirina robust master plan. Ekibuga tekirina gundi mbu emyaka bwegiti kino kiriyita wano kino kiriyita wano. Tuli mu mbeera nga bw'onaabeera n'ennyumba nga buli kiseera okwata akasenyu n'ogezaako okuzibaziba obutuli. Naye nze generation yange egamba nti bwe tulikwata Kampala ono kubanga okuzimba ekibuga kyangu tusobola n'okuva wano. Mu kiwandiiko ekyo ekya World Bank yali egambye bwe mubanga mwagala kukola kye bayita decongestion okugyawo embeera eno ey'abantu okwebeera okumpi mu kibuga mukole ekintu kimu mukwate ministry y'ebyensimbi mugiteeko oba mugitutte Matugga oba muna mugitudde Arua. Abantu bano bagenda kutambula ne government institutions zino eno bajja kugenda. Naye but at the end of that day buli we munaayagala ekibuga kibeere administrative ofiisi zonna ne gye mwagala okuzimba mugiteeka mu kibuga temugenda kugonjoola nsonga za kibuga abantu basobole okukyeyagaliramu. Mukulu Sendagire osobola okuyisaawo komenti yo gy'obadde oyagala so that nzire wa Mwami Mayanja. Mbadde njagadde nterezeemu kuganda wange alambulidde bulungi ensonga ze azeese bulungi nnyo naye olaba pulezidenti ebiseera ebisinga wakola statement ffe tutunuulira tteeka ligamba ki ffe tutunuulira function za Lord Mayor ziri ki pulezidenti ne waba avuddeyo n'agamba nti oyo Lord Mayor twasigaza bijegere mulimu statements ezikolebwa pulezidenti kubanga is a politician. Otega kye nkugamba is a politician. Mulimu statements zagenda okwogera nga either atiisa oyo gwali naye mu opposition side nga statement ye ina kirala nnyo kyekola kye driving art naye wano twogera ku bannansi politics tumuteeke ebbali. Era nze Sendagire okuva kati kino njagala nkirangirire okuva ku mukutu guno okuva ku TV yaffe eno nti nze Sendagire ngenda kuyimirira mu Kampala wano buli politics anaazannyibwanga tugenda kuteekawo say no to politics in our capital city and we shall stand on that n'abangoberera kubanga byebimu ku mother oba ku basement eyo noonya ekibuga n'ekiteekaawo ebbali. Oneka kye nkugamba bw'ogamba nti no Lord Mayor talina buyinza ku ssente ate nga constitution yegamba alina okumonitoringa ate nga kyamukisa mulungi nti rule of law yeyambaze kooti ya rule of law wabanga Lord Mayor singa abalaba nga ekintu tekiri fit talina ku actinga nga IGG akwata wandiika agenda alope mu IGG abategeeze nti waliwo ensonga weeti ekyakirekera ki tulina okwogera ku nsonga z'abannakampala n'abantu tulekerawo okugenda mu play games ne politics tetugenda kusobola kukkiriza nsi kubeera ng'etambula weeta. Musekendi njagala kudda Mwami Mayanja obaza ogambye omukulu ono ye mukulu Sendagire yeyanjudde njagala otuyambe n'abatuwuliriza kubanga kwe bali balaba Mwami Otebe kwali otuweeyo kubanga ogambye amateeka gababulira functions otuweeyo ku functions za Mayor vis-a-vis otulage function kijja atakoze
kubanga okireka bulesaawo njagala oyambe abo abakulaba bawe ku functions vis-a-vis ne function eyo gyatakoze tulabe okubanga omuntu atulaba essaawa zineeno aganyulwamu kakati ampadde ekibuzo ekirungi kyesimanyi oba okkiriza mpiseewo okusookera ddala ezimu ku functions Lord Mayor byalina okukola kwe kubeera nga ate nga yesinga okuba nga nkulu kwe kumonitoringa emirimu egikolebwa mu kanso. Actually is a policy maker. Yakola etteeka eryawa bodaboda bamukwatirawa, yakola etteeka owa vendor gwe bamukwata bayinza mukola ki, ebyo byonna byonna Lord Mayor yabikola n'abiweereza executive n'akola enforcement n'atuukiriza ekyo Lord Mayor kyayogedde. Kitegeeza ebisinga obungi ebinyigiriza bannakampala ku ssaawa zino biri mabega wa Lord Mayor. Okay? Kansulenti kimugizemu. Ekyokubiri nti bwetandika okwogera ku nsimbi, for example singa wabaawo ebya bitegenze bulungi mu kansu naddala obulyake corruption n'ebirala ebifaanaganako ebityo, gavumenti ya President Kaguta Museveni eno gye tulimu already erina systems ekugamba nti wabanga waliwo kyolabye ekitateredde kitwale wa IGG bo bakolera investigations kubanga wonajja n'oleeta bannamawulire n'obakuba mu kanso. Oteka kyekugamba tekijja kubeera just this week gye nayo nyini gye tulimu wembaseerabidde no the past week last week bakansalazi bali mu kukwatagana ne meeya kubanga waliwo ebintu ebingi nnyo ebikolebwa projects ku table ye nga bakansala tebali even connected ku byo babuuza ebibuuzo nga tebifunika. Oteka kyenkugamba so kitegeeza nti Lord Mayor ezimu ku functions Lord Mayor aba alina obuvunaanyizibwa obw'okuleeta ba-investor obw'okuleeta ba foreigners but foreign delegates okubanga abaleeta wano abaagaliza ekibuga kino. Dilwali omulabyeko nga ayina ba dignitaries baleese nga ayina bagenda okwogera nabo ku beauty y'ekibuga kino nga olaba perhaps nga olaba Uhuru kyagezako kola kubanga agezako okwogera ne ambassador wa Eritrea. Oteka kyentegeeza kubanga Kampala si wa Baganda bokka, Kampala si wa Basogo b'Abanyarwanda. Okay? Kampala it's a center of everyone. So kitegeeza twali badde right now tutunulira Kampala si domestically kyokka twali badde tutunulira Kampala ku global space. Tusobola tutya okola boda zitulina mu Kampala omuntu abanga avudde Germany asobola okufiringa comfortable gitulako. Twali bali tunulira Kampala ku global page si domestically na bino ebyokweyizayiza na kuleeta abasajja babuli bawuzi ba bunyama bano betulaba abawujja obunyama. No. Mauko Joli Mayanja. Obuzibu lwaki political wing ne technical wing ziremeddwa okukwatagana okukolera bannakampala ekibasuubirwamu. Ekyo ndowooza kye nazzeemu mu laundi yasoose nakugambye nti akatuubagiro ka Kampala nze nga bwe nkalaba cover ku the person of the president. Neno si blame game. You can call it whatever you want. This is my opinion. Wili omukulembeze if the president wishes well for anything under his administration, it will flourish. It will flourish. But if the president has a very, 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 very ill opinion about certain aspects of his administration, biba byakavuyo, biba byakuvulungutana. Nze maze ku State Hall kati emyaka gigenda kubajiwera 10. Natandika okujja ku State Hall ng'omukyala Sala Nkonge Muwonge ye deputy mayor. Champa omukisa okutegeera KCC nga tenafuuka authority. Yakyali. Ate njibukaddemu nnyo ngefuuka authority. Mukyala Lilian bwe neewola ku bigambo bya Sendagire. Kampala 1954 plan eyakubibwa mu Germany. Okitegedde? Ye same plan kwe tulina olwali. Ate Sendagire akoze bulungi yakuga nti eyo plan yali abantu batono nnyo bayindi n'abazungu. Ng'abazungu babeera Kololo, abayindi babeera Old Kampala. Sendagire atugambye nti Lord Mayor ye policy maker. Nina evidence mu council nga Lord Mayor akunga ba councillors bamukirize ahayalingeyo farm
eddemu ekube plan ye Kampala empya era mwe mwava the sewage master plan yebagezaako okuimplementinga with hardships. Lord Mayor yagenda mu World Bank n'afunayo funding eyo nga egezaako okukuba plan ya Kampala empya. Sendagire bwe mbanjogera kakkanamu. Ogambye Lord Mayor tali technical. Oteka kye kugamba? Bali technical. Oteka kye ngamba? Put things right. Then ndio kenkome ujo. Tugende masomo ya mayanja. Aba tugoberera badde mbagamba. Nti Lord Mayor lugomula abasalo ngeri yasirukwago. Buli wabafunye ngo opportunity agezezzaako okutunuulira ebimu ku bisoomooza Kampala. Era n'aleeta endowooza ye nebeera subjected to the opinion of the technocrats. Tubadde ebimu ku bizibu bya Kampala by'oba otandikirako ye sewage. Abagenzeeko mu kibuga e Nairobi bw'oba ozimba ennyumba yo plan ye okubeera approved by the Nairobi City Council. Ebimu ku bye basinziirirako giisa nti sewage agenda okuva mu nnyumba yo aconnectinga atya ku sewage infrastructure y'ekibuga. So that not every fiko tegenda kubanga eri scattered here and there. Wali mu kibuga tulinawo n'obumotoka butukutuku obubeerako ebipipa ebisaanukule obugenda mutoyi z'abantu ne busenayo ne buyita ku nguudo mabbali waliyo restaurants ne bugenda ne bufuna gye bubikola ki gye bubiyiwa. Ka pulaani ka 1954 kaali ka abantu 9. Ekyo kinyonyola ku muntu abadde emyaka 15. Mwami Sendagire. No mwami Sendagire. 15 good years. Wakadeka mwema yanje ekiti. Ngenda kubanga nkomawo ewo okozesa akadde ku mwema yanje tugende maaso. Basebe ne banyabo policies zikoleddwa. Wonderful proposals ziri ku City Hall. Tuyina library. Omuntu ayagala okuweereza e Kampala. Wandise obudde bo n'ogenda otegeera ekitongole kino era njagala kwebaza Kansala Vianney abadde elaborate nowanda abantu b'Nakawa bamulabamu omulamwa basebo ne banyabo mujjukira bulungi nnyo nti in the early 90s Namanve was a forest. Kuba ebimu ku bisoomooza Kampala wadde oyanjaga nti Kampala awunya awunya olw'akasasiro, awunya olwa pollution, awunya olwa sewage. Naye omujamane ya designinga Kampala, ya designinga nga Kampala tegenda kubeera industrial area. Nga industries za Uganda zina kubeera mu kibuga Jinja. Bani abasengula industries okuzijja Jinja bazirete Kampala and why? Ekibira kye Namanve ekyo kyayambanga okubalansinga pollution w'ekibuga. Era ebiseera Namanve we yabeerera e Kampala nga UTV mu weather focus esoma temperatures z'e Kampala nga highest zibeera 18 degrees Celsius. Kampala olw'ensonga nti yali yeetooloddwa ebibira. Kampala eno gye mulaba ye destination ya buli munnayuganda na bano basendagire nga kwebali. Bwe bajja ne mindset yeyo gye bava abaava gye balunda ente bajja e Kampala ng'era baze kulunda nte. Abaava gye batayambala ngoye era mubalaba ku nguudo z'e Kampala kumpi bayita ki? Kumpi bayita bwereere. Naye tewaliwo system we batuuka e Kampala bayita mu transformation efaananeta okusobola okubeera compliant in expectations z'e Kampala. So bw'onanziza mu kudiscussinga policy biki nkugambye weebiri. Kampala kati eri mu implementinga the smart city proposals. Era twafuna funding. Okiwulira? Naye what are the challenges of implementing the smart city proposals? One, ekibuga kino tekitambulira ku mateeka. Ekibuga kino
kyafoolinga victim ey'abalwana. Manyi ebifo by'e Kampala ebyali reserved by cases okukozesebwa mu biseera eby'omu maaso ebituddemu abasajja by only one thing nti bo balwana. Nalabako abantu be basaze ebyenda nga bajenero balwanira toyi ya paaka enkadde. Nja kubuulira vulugu eyetobese mu kitongole kya Kampala District Land Board ne transaction mu mataka g'ekibuga nga ettaka eryali erya Kampala eryokujjamu ssente ezinagenda mu byenjigiriza mu byobulamu nga abakungu abanene abalwana amataka ago bagafuula ddaga freehold zaali liizi ne zifukibwa ki freehold. Bino byonna tetusobola kubinenyeza muntu mulala, tujja kubinenyeza the superintendent of the administration eyatwala ki ekibuga. Ekibuga kino Vienna abagambye nti tekikyasoboka kutereezebwa. Era mweyo kampani gye nakugambye Lord Mayor Elias Lukwago ng'akolagana n'aba IMF nga baagala okukuba pulaani empya ya Kampala. Abasajja bagamba consultancy firm eyaga nti the best would be bw'oba oyagala katotereza Kampala onagizimba ng'ova bweru. Omujjuzo mu kibuga nagwo gukomenti. Anti kyenkugamba nti olina kati omujjuzo gw'omu kibuga eddagala lirimu. Kwata gavumenti ogizeeyo entebe. Kwata parliament ogiteeka entebe. Entebe teekateekebwa kufuulibwa kibuga. Anti nkugambye mwaka gw'ebyensimbi. Anti tosobola kufuula division kibuga. Tosobola. Ekibuga kirina kuba wakiso. Kyokka ate kati tuli mu buufu era bw'owulidde zino sente World Bank zeetuwadde eza infrastructure development tezigenda kuzimba Kampala yekka, zizimba the metropolitan era waliwo ekitongole kibayita the Kampala Metropolitan Physical Planning Authority ekyasigala mu biwandiiko ekitaateekebwawo era owulira friction mu implementation za proposals ezimu ab'emikono nga bagamba temujja lwansonga nti etteeka Vianney lyayogeddeko eryakolebwa lyateekawo the Metropolitan Physical Planning Authority etabeeranga constituted. Nakugambye nga ntandika nti waliwo omuntu avunaanyizibwa ku mirimu egiri mu KCC n'abakozi baagyo. Ekyo ekitongole tekiriiwo. Tuli mu kuimplementinga infrastructure development proposals nga tuli ku magezo lige yatuwa tibemba mwagalo tereza Kampala muzimbe from outside, muzimbe nga muva bweru. Ekitegeeza nti singa tubadde tuli soba nga twagala okutereza Kampala embozi yandibadde tutegeka tutya mukono municipality oba mukono district okubanga kati bwe tuba tuzimba Kampala tusinziira mukono. What plans have we drawn from Pigi? Kwayo wakiso sagala jigendako oleda akatogo kagirya dda. Wakiwulira nti era government eyogera kyenkana ki ku implementing recommendations ezakolebwa consultancy firm eyo. Zenja kugamba tekisumbwa Kampala bya bufuzi. Era omuntu ng'anoonya kalulu nanze bwe nkwata government ngenda kujjaho akalulu ngenda kujja omuntu ng'anoonya kalulu ebyobufuzi nanti bwe nkwata entebe ngenda kulwanyisa ebyobufuzi afaananira ddala gwe twasomako mu katabo k'oluzungu mu P2 akalimu omusajja eyawalampa omuti n'eddaala bw'atuuka ku muti waggulu n'asooka n'asamba eddaala n'atuula ku ttabi n'afuna omusumeeni nagwo n'agusala naye nga wansi gy'agenda ogwa waliyo bigoonya. So Kampala bwe tuba twagala okumutereeza tulina okukola ekintu kimu kyokka. We must answer the question of leadership. Kubanga leadership ye violating amateeka ate amateeka the guidelines ze tulina okuyitamu nga tuzimba Kampala. Abantu bazimba amayumba eyo. Ekizimbe kino ekiri emabega wa KPC edda yalinga parking. Ndobaza isenena supermarket, I don't know. Edda walinga parking. Bwe baali bazimba ekizimbe ekyo gwe tokiraba nti bakizimba mu luguudo. But do you know why?
kubanga nanyini ploti ezo general gwe tomanyi okuva ekabula soko okujja Kampala sikumbi oli omukyala omugagga we nyongera maaso ngenda nkulaga ebizibu kubanga nze nina ebiwandiiko nga bakoshoninga construction site eyo kale tukitwale nze ndowooza tukulwa obulungi bwa Shane obudde bwange kambwese ndagira alike anjagadde nnyo olwale kikindi smart because ffe wano tulina culture lwakuba nti gwe oli mupya ku Shane tuwuliziganya bw'oba tokkiriziganya nange you have your time you will raise your issues eno sho tetuteesezaako byebwayise okay no bwe mba nga nteeseza kibuga ng'ate ngenda kubeera Lord Councillor nga ngezaako okumarketinga ideas ku challenges nze zemanyi ezisumbuwa ekibuga omuntu na interjecting ate ng'ayogala bwa road mayor n'ennyamira naye wabiyo abantu ababeera bayayaanira okusika mugwe wansi eno mu kikalaayi kyabwe gye banywera ebintu byabwe muteereyo nze sijja kujja at least obudde mbukuwa because oleka gwe ina bingi ebyagala otugamba baba ina bingi byagala otugamba obudde bwaffe tusobola obumuwa kyesikanya ne gundi ne mayanja ekibuga kino nkiddamu mayanja agamba kikyasobola okutereera nze ngamba ekibuga tekikyasobola kutereera ekiŋambisa ekyo anti lidako mayanja as an assumption nti bwe tusalawo ekibuga okutereera resources tujja kuziteekayo in which kyenkugamba resources ezeetaaga ate zibeera nnyingi kubanga olwedde ogenda kusanga element ya compensation abantu abazimba mu kkubo KCCA nebo authorizinga abantu abo ogenda kubasasula oyina oluguudo lwe wandiyagadde lubeerera eninyanya byani sokolindeko abazimba mu kkubo nga plani zaabwe zaapuluvingibwa physical planning director oli eyafiira mu accident embalala gwe baatugamba nti yafuna omulimu gw'obwa physical planning director naye nga qualification ya senior ya mukaaga kyokka nga etteeka ligamba nti anaabeeranga director anaabeeranga ne diguli 2 bwe ŋŋamba nti leadership kyekizibu kyaffe mba mukyamu nzikanya ne mayanja ku kya leadership bwe buzibu obuli e Kampala naye mu ebyo kyenkugamba nti it is expensive okukyusa Kampala okumwefaananyiriza ekibuga kubanga kyenjagala tujjukire nti waliwo enguudo z'oli okuzimba naye bw'oyagala okufaanana biri eri ebibuga ebirala enguudo zino zewakazimba olina okuzijjawo bw'obanga oyagala obeere ne underground cables assumption eriwo nti kati already government yekomitinze kubawa ssente nga kiri bwe kiti how are you sure nti government enaabawa kyovula banze kyeŋŋamba sendagire yatugambye nti ekizibu kya Kampala nze bwe nga bwe nkirowooza ye kyatakkiriza tyoli alowooza agenda mu ggulu kati my assumption is mukodde waffe bw'agenda mu ggulu tujja kufuna a fresh breeze of life sente zijja kubaawo ezisobola okuimplementinga ebintu bino okay mwami Vienne kyova olaba nze nga atunuulira Uganda ey'emyaka 10 mu maaso nga nandiyagadde eggwanga lyembeeramu tubeere ne master plan ey'emyaka 10 tugambe nti mu kibuga ekyaffe ne bwe tubanga tetulina ssente kino kiribeerawa ekikulu ekirimu ekyo kikuleetera okupreservinga ebifo nga ffe tumanyi nti ekizimbe kyaffe kino ekibuga kyaffe kino kye tuzimba wano wajja kubeerawo a small game park sente ne bwe zibanga tetuziyina tujja conservinga ekifo kineeno kyengezaako okugamba gavumenti eziriddako nze kyenzisaba bwe ndibeera nga siriiwo zitunuulireku ekibuga kye twandiyagadde okuzimba ekipya regardless tusobola okusigaza Kampala tekitegeeza tugenda nga tutemaatema ne tusobola okulowoozaako ku kifaananyi ekigazi tusobola okulowoozaako out of the box kubanga essaawa zino eno tulina limitations ez'enjawulo naye bw'otunuulira nalabye enteekateeka mukulu manja gy'abadde ayogerako eya gavumenti ng'egezaako okugira enguudo ezimu walabye oba closely to 2.2 trillion
zetwalabye flag off vice president wadenge enguudo zino ezigenda okuyita abagenda okukosebwa si bakuliirirwa anti kati njagala kugamba tewaliwo gwe tugenda nze ttaka lyange njagala gamwami gavumenti tewali gwe tugenda kuwa ttaka nga tatuwadde ssente ng'ate bo bazeewoze bo bazeewoze tetusobola kukkiriza lwaki olw'ensonga olina project eya Jinja Express gy'osanga abantu nga bazimba mu ntobazi bali kufuna ssente empitirivu omuntu ali kukuba omugenyi togenda kumuwa ssente abantu bazimbye amayumba gaabwe oyagala ogyaseemu wakati unless ng'oyagala kuŋŋamba bali mu kunoonya wawe bagenda kuteeka abantu bano abagenda okukosebwa mu kukola unless ng'oyagala kuŋŋamba bannayuganda bandibadde bamativu bano bamayanja okuwa ettaka lyabwe ng'ogenda kukola audit nti ani eyakukkiriza okuzimbawo ennyumba eyo nga naawe okimanyi kkubo naye bwe babanga abaatwala ssente z'abantu ne babakkiriza okuzimbawo nga weebali kyetwandisoose okuwulira gavumenti ng'egamba nti Vianney nga technical officer eyakkiriza abantu bano okuzimbawo kubanga tosobola kuzimba nga tolina pulaani ne bw'otandika butandisi kuzimba abasajja bateeka bambega mu byalo bino byonna byolaba era obusajja bujja nga buli mu makooti sebe bwayise tuzimba kiro tuzimba kiro bwayise so mukulu Vianney ekyo kindeeta ku ssente ezo ezaaweereddwayo era nga nsaba gavumenti project eno erabika nga yakuddaabulula ekibuga Kampala n'emirirwano ng'obutale obumu bugenda kukolebwako olufula zigenda kuddaabirizibwa enguudo zigenda kuba nga ziddaabirizibwa still mu kibuga Kampala oba olyawo n'emirirwano okwawukanako ne baganda bange nze ndowooza gavumenti eno tekyayina mbavu tekyayina moral authority kwewola mu linnya lyaffe nina ekitabo kye nabadde nsoma Confessions of an Economic Hitman bagezaako okukulaga nti institutions zino nga bwolaba World Bank IMF zigezaako okuwa amawanga gano looni zino eno ne gatuuka mu mbeera nga tegakyasobola na kusasula looni zino kubanga already okyadiringa n'ekikwa ekyobulyake ekikwa ekyobuli bw'enguzi already you have committed yourself fena tukimanyi nti mu bajeti yaffe gye basoma bagenda kubbako trillioni 10 kati gwe ondeeta mu debate oŋŋamba Vianney kkiriza batuwe zino 2.2 nze nkugamba lwaki tetuteekawo mekanizimu yonna ne tugadinga eri 10 n'ebeera of use eri bannansi kubanga bw'otunuulira ebbanja lya Uganda lituse ku red line abaliwo n'abalibeerawo tuli kubateeka mu mbeera ey'akatyabaga abaana b'abamayanja ne bazzukulu baabwe bagenda kusasulira ebyo ebibi bye tukoze kubanga already bw'otutunuulira ffe tuli kusasula olw'ensobi ezaakolebwa emyaka 3 emabega then lwaki tukkiriza abaliddawo okusasula olw'ensobi zaffe ze tukola ekisookera ddala tukyasobola okuddiringa ne issue eya expenditure ensaasaanya yaffe tetusaanye kusaasaanya bwe bati ogenda mu mawanga agakuzeeko ng'olaba ate ensaasaanya yaffe tusinga abamawanga agakuze olaba bulabi nga waliyo yuna conference oba bali Russia oba bali China n'osanga amawanga agakuze nga galeese badelegate 3 bogeere eggwanga lyabwe ffe ne tutwala abantu 8 but 2 at the cost of abana abantu betuleseeyo waliwo ne gwe batugamba mbu bagenda e Germany ennyama n'emulakira ne bamutwala mu ddwaliro naye nga ssente za conference tezaaliko ebyo olwakadde ngenda kujja ew'omwami Sendagire naye njagala comment eno njiwe mukulu Vianney otebbe Robert Prince webala nnyo kubanga olaba agambye Lilian Mboliza Vianney nti bwe kibanga ekibuga bakirekera President Museveni kati yo political wing ekyakola ki tugambe nti bafuuse balya nsimbi ekibuuzo kyabuuzizza mwami Otebbe njagala okumutegeeza nti ekibuuzo kyabuuzizza kirungi nnyo naye engeri gyayagala obwa mmeeya oyo naagala bwa mmeeya bwe Makindi naye tannaba na kusoma engeri gyayagala obwa mmeeya bwe Makindi njagala kubuulira ekigambo kino nti ab'ebyobufuzi tugamba hands off eyes on ekyo bw'onaaba ojja mu public service ng'ozze nga munnabyabufuzi oteekwa okukimanya nti gujja kukola overall era bino tubikoze n'olambula w'olambudde n'osangawo abantu nga babbye ssente
ne question yemu esigala nti at the end of the day nga Lilian ozo kusurveyinga notegera nti Vianney yenyigide mu bulyake Vianney mu busobozi bwo oyina capacity mujjawo oba toyina capacity mujjawo kyovula besaawa zineno tuli kugulubana n'okulaba nti waliwo ministry ya Kampala Capital City Authority ng'eyina ba minister naye sente zigenda okuweebwayo zino z'owulira ministry teyina PS eyina under secretary kati njagala okubuuza ani agenda okubeera accounting office sente zigenda kubbibwa bubbi bwezo neyanziza neyanseege nzize ewo mwami ngatetunabakojja eyo mudakiika emu Sendagira alinganga atasiimye comments za Lord Mayor ku project ya sente naye atenga ezimu ku mandate ze ye oversight. Lord Mayor yali yatulabula dda nti enguudo z'omu Kampala bwe ziba zizimbibwa zigenda mu butitimbe. World Bank eyo yali yayimiriza n'okutuwa World Bank eyo mu 2015 yali yatugoba ne mubeewa sente olw'enkwata n'enkozesa yaki ya sente. Ndowooza nti Lord Mayor abadde spot on okucautioning about value for money n'okubeera transparent mu kukozesa sente ezo. Webale nnyo mwami Mayanja nga bw'ogenda okuddamu ensonga ezo Nakyalina Rita agambye nti kibi nti muna NRM Sendagira talabangako bagenyi Lukwago nga abakyazizza azenga akyazaba investors kyanaku kubambu naye ayagala bwa Lord Mayor. Nambala n'agamba obuzibu bwa na NRM tekirwadde ky'okunyumya history naye nga tewali solution. Kati Sendagire anyumya byafaayo awatali solutions bw'atyo nno bw'ateesezza. Yes, njagala okumwebaza Nakyalina Rita mwebaza okuba nga followinga. Ndi musanyufu ebyensusso nti bwe twogera ku Kampala, it's for the first time in my life okubeera nga ndi ne baganda bange omu wa FDC omulala wa NUP naye nga twogerera mu bulumi bwe bumu. This is what we want as a country. Kino kye twagala, kino kye tulina okubeeramu. Tulina kwogera nga tetwogera bibiina naye nga twogera ensonga ezitunyiga ffenna ng'era targeti yaffe to drivinga to finding solutions to the problem. No, kyengezaako okugamba mbadde ngezaako ku appreciatinga pana eno ne setting yaayo n'engeri gye bateesaamu bonna babadde basofu. Kati Sendagira Muhammad ki kye ngamba okusookerera ku nsonga ya mwami Mayanja eky'omwami Lukwago. Mwami Lukwago mukwano gwange openly kyo kyogera si kitya era mukubira nako where need be. Naye ensonga nga tutitadde ebbali eza relationship tusooke twogere ekibuga engeri gyekimanyi jingiddwamu ne leadership line ebaddewo. Okay? Nga 19 omwezi oguwedde nzijukira bulungi nnyo nzi Sendagira Muhammad ndowooza nze yasooka okuvayo ne ngamba nti ngenda kwekalakaasa ku nguudo z'e Kampala ku nsonga era nali njagala Lord Mayor aresigninge. Yes. Era nga nsaba banna Kampala abali eyo abawulira nti nno ensonga z'enjogera za musimba. Wawuliranga Sendagira nti avuddeyo. Sikumanyi tomanyi kunga bukunzi tugende. Ontegere kye nkugamba? Kubanga tukoye okubeera mu kibuga nziramu. Tukoye okubeera mu kibuga ekirimu omuntu gwe trustinga ne tuwa obwesige bwaffe ng'avaayo buli mwaka buli luvannyuma lwa myaka 5. Actually luvannyuma lwa myaka 5 omwaka ogwokusatu baviirayo. Simanyi obadde okimanyi. Gwandaba mpuliriza tandiko kifollowinga omwaka ogwokusatu oba omwaka ogwokuna nga bagenda kuddamu kulonda bwe baviirayo. So tukoye okubeera n'abakulembeze ng'oli avaayo n'abalaga nti no ayina kinene nnyo kyakola ekiraga nti abalwanirira naye nga ateekateeka by'ababufuzi kuddamu kuweebwa the same position. Lord Mayor njagala mu appreciating wabanga ayogera ku nsonga ya corruption naye njagala nnyo okumu appreciating singa attachinga corruption ng'ajja attachinga ne IGG. Ayongedde okuba ebituli mu project eno jaga nti sente mpitirivu ezigenda. Kino Lilian saagala kukyogerako. Lord Mayor yamanya zino ensonga zonna nga naffe tetunazimanya. Yali mu committees ezasetinga sente zino okubanga basaba sente zino World Bank. Lord Mayor lekerawo okujjanga okulimba bwe twogera by the way Lilian soogera Kampala lwa kuba nti oli wano njogera Kampala lwa mwana gwogenda okuzaala oba gw'oyina
njogera ku nsonga ya kutereza kibuga nga nomwana wa Vianney agenda kukiyagaliramu nga nomwana wa Mayanja irrespective nti Mayanja ali wa kibiina kirala era ina relationship ne Lukwago. We want to build this city for everyone to enjoy. Political wing ne technical wing ziganyo kwatagana. Labayo Lilian chichi kye twalikoze kati kangu ekyokulabirako just in scenario emu wano katale kebugolobi akatale kebugolobi right now abakawanga mbasasula 13 omwezi nze mchenjogedde 3000 omwezi KCCA yavayo lunaku lumu ndoze emyezi ng'esatu emabega okay nevayo negenda ebugolobi omwali abami n'abakyala abali bagula amaduuka gano nga balinamu ne ba tenants mwasuubira akasente mwasuubira okufuna mu ka school fees k'omwana okay KCCA negenda netuuza meeting negamba mwenna ba tenants abali muno okuva n'olwaleero temuddamu kusasula renti mugenda kuvangamu 13,000 za security. Onteka kyenkugamba kikyengezako okulaga ngezako okulaga conflict gye baleka abantu okweyuza wakati wa landlord ne tenant. Bino byonna Lord Mayor ya to respect no please. Lord Mayor ya representing wa NRM Natali. Lord Mayor ya representing omunaku n'omugagga. Lord Mayor ya representing oyamanyi policies natazimanyi. Naye bwetulivingira mu kibuga ng'ekibuga kye tulimu ky'abantu abazanya kandolindoli. We not moving even a step. Omukulembeze w'eggwanga era yazinga nsonga z'abalonda abali government ne service delivery. Should we send kati bino byebino kwa Kampala bali mu kusaka? Not at all. Nakugambye omukulembeze soka kyenjagala Lilian n'abampuliza bawulirize. Kampala sendagire njagala kumujja ku level ey'abantu okublaminga president olwaka peace ke bayita Kampala ng'ate ye president Muzeeri Kaguta Museveni wazuukuka eggulo limu atunulira the big space eya Uganda. Faba fiirwa ebbanga lyetumala nga twefuula abagezi ennyo mu political lines zineeno ffe bannakibuga faba fiirwa buli munnakibuga yenna ng'ali eyo ng'asobola okundaba nga mulina yakiwulira nti naali azaamaanyiziddwa ku ntambuza y'ekibuga negataako teriyo lunaku lwe tugenda kuddamu kuleka basajja bano kutufuga mu kibuga kyaffe Kampala. Sendagire sigenda kuleka even a single day abasajja kugenda mu maaso. Yes. No, listen. One, biki bye twali badde tutunuulira. Twali badde tutunuulira first ku buli kye tukola mu kibuga Kampala. Nga tukikola ku mutindo gw'ensi yonna okwatractinga amawanga gano okujja wano. Nti watogera ku transportation system tosobola kupininga wa boda nti ekizibu. Okay? Nga the whole entire transportation n'abantu we bayita kezibe enguudo nga nfu nga nawe bigere we balina okuyita nga wafu. Onteka kyenkugamba wetuba nga twogera ku transportation system twogere tu comparing to benchmarking n'amawanga amalala ga behaving gatya. Tutulie behavior ya system gye tugendamu era ngenda kuborrowinga muganda wange Vianney kyayogedde. Whatever we plan it has to be of a short plan and a long plan. You get? President Yoweri Kaguta Museveni alina obuzibu bumu nti ekisooka eddala waliwo bannakampala oba bannayuganda abantu be batrustinga okujja mu positions nga beebigendererwa byabwe bamanyi nti bajja kuyimbanga presidenti walemereddwa abantu bafune obulumi babazeeyo kati obwo bayita obulyazaamaanya. Kati let me give an example. We cannot KCCA ina directorates 10 naye buli we tujja ku mikutu ne twogera ku bizibu bya Kampala kyetupininga each directorate weekends zayo ziriwa. Lord Mayor buli wajja mu maaso ga cameras zineeno tayogera activities za directorates zino kyezikola. Lord Mayor ye buli wajja njagala okuyambako muganda wange Mayanja nti olw'okuba nti ye president w'ekibiina ekimu ye aliwo kwagala kulaga nti anafuya naye ani afiirwa at the end of the day gwe nange ne Mayanja ayogera kuba Mayanja wa Nakawa otegera kyenkugamba mbadde nja kozesa ekigambo ekibi naye kaneefuge ekisookera ddala nsaba President Yoweri Kaguta Museveni kubanga olaba buli tuba twogera wano kino ekibuga kyaffe taata w'abaana kino ekibuga kyaffe tukulidde wano abaana baffe tubazaalidde wano ate era tugenda kukitwala mu maaso kama mbaya ni mbaya. Oteka kyengamba baminister right now abaliwo si balonde bantu sibe babalonda
bali appointed by the president. Gotunuli aba minister jona badenda ba honorable Chofa Togabye nga mulaba ku radio MG yabadde nga ayogera ku nsonga eza 2 trillion nenga spirit mwazogerera tell even closer ku muntu alivingira mu Kampala banange kiki kiri mu gwanga lino. What happened to this country? President Yoweri Kaguta Museveni feba sendagira okujja ne tugamba ntugenda kujja kuba Lord Mayor. Actually kukuyamba nnyo kukuba kipapi ku kisenge ekitandise okumogoka. If we are the rightful people faba gwanye bavyani bebasanyo okubeera mu Kampala ono tetulina kwogera ku history owa tarnish, tetulina kwogera ku history wa praising mbolo kubanga gundi wa NRM banja abali mu NRM right now ba RCC bani balowooza nti okusigala ku positions zaabwe bayina kukola bintu president byayogera byoka. No, tuyina kukola bintu constitution byetugamba. Tuyina kukola bintu KCC act byeyogera. Abantu tuyina ba protectingira mu constitution. Abantu bayina ku receiving benefits zaabwe okusinzira ku nsolo gye bawa nga nabo bakiwulira nga kiri attached constitution. Si kuba nabyabufuzi Lukwago yagambye no bawulira nga balekana Mwami Kyagulanyi abawulira nga akyayagala okuzanyira Katemba mu Kampala agende Gomba. Buli kisa ayagala okuzanyira Kampala nga ayagala kuzanyira mu byabufuzi agende gye bamuzaala. And that is it. So tetugenda kasese nagira mama tetugenda n'omundi n'ogumu ngambye tetu kitegeeza nze n'abalina obulumi nganze. Ochaka kyenkugamba tuwe respect abantu abebibiina ebirala. Tuleme kufuula Kampala nti wa opposition. Opposition ekigambo kitta Kampala ekyo kyokka. Kubanga nange ndi opposition, ndi wa NRM na yaliyo wa FDC. Nolwekyo ndi opposition ku byakola. So nsaba bana Uganda n'ensi eno tuwengane ebitiibwa, tufune ebintu ebitwinfayinga ng'abantu tubifule center ey'okwerwanako. Tetugenda kupowa tujja kulwana up to the last day. Neyanzege Kasirye Sendagire Muhammad owa NRM agenda ddala okujja kuba Lord Mayor Ssaabasajja Kabaka awangaali. Dakiika ng'emu okusiibula abatulaba. Neyanziza nnyo neyanzege bulidde muganda wange ng'akaaba neŋŋamba ate akaabira ki kubanga sobola okuba ennaku zino ku nnyimbe tubeera ku nnyimbe omuntu wakaaba nga bamupangisiza ajja akaabire ku lumbe kansubire muganda nga tebamupangisiza kukaabira ku lumbe kubanga bye bimu ebisinza okumalawo eggwanga lino. Naye kyenja okusaba nja kusaba abakulembeze naddala abali mu Kampala n'abalibeerawo mu Kampala ebintu ebimu Lilian ensonga lwaki bannakampala tubifunye ebimu tubifunye nga tuyita mu kuguguba abantu abasinga kye batamanyi gavumenti egezezzaako emirundi mingi nnyo okulaba ng'eyinza okwezza Kampala naye bwe giba ng'emyaka 2 ng'abantu abatulaba nga bakyagamba nti opposition eno yeteeka okukulembera oba abantu ab'ekikula bwe bati be balina okukulembera ekibuga kitegeeza waliwo kye balaba. Era ekyo kye balaba ly'eddoboozi lyabwe era ly'eddoboozi lya Katonda. Njagala kusaba abakulembeze tukole ebyo bye tuteekwa okukola. Tukimanyi waliwo bintu bingi ebiremesa abantu okukola emirimu gyabwe nga walaba obubaluwa wano obwajja okuva ennamunkekeera naye kyagenda okuzuulibwa nti ate kyofa ye yabuwandiika kubanga alina we yawandiikira ne tugezaako kompeyalinga ne tugamba nti generaali twali tulumba wa bwereere naye okufaanana si Luganda ne tulabanga kubanga atoka nkubuulire nga bwesibula omuntu yenna agenda okulembera ekibuga kinene oteeka okuba nga okimazeemu ebbanga togenda kuddira kyofa togabye
omujeri envuza za mulumideri goloza toyinza omukwasa ekibuga ekyafu tetuwangalidemu ebbanga lino neyanzege mwami Vianney mwami Mayanja akazenda alokako mu dakiika emu obubaka bw'obusiibula ekibuga kino kibi ate tukyagala nnyo kasasiro waffe ebinnya byaffe tukyagala nnyo era nga bannansi ebimu ku bitulwanya Kampala ono kyekyo ndowooza kye tusigazza njagala kwebaza ba partners ba Kampala abasuubuzi abatuwa omusolo abantu b'e Kampala kubanga abantu b'e Kampala Lilian bali steady bali soba abantu bazze bangi nnyo baddiikula bazzenga waliwo yajja gasebo babuuzaka ayambala ne gloves kayina alebera ati kayina ne lipstick ate nga musajja bannakampala ne bamutunulira bwe bati ne balinda box ye ne bamukolako emikolo oyo naayitaawo ne zireeta owandikidandikida bannakampala bizibu bya Kampala we ebiryagandikidandi bannakampala ne bamutunaga nti awo nadigida agenda kukomawa naye ne bamusootingiraawo waliwo kwegamba Kampala ye bwatu naye sendagire muto wange nga bw'osiibula nga nsiibula kino nkyogera ng'Omuganda kiba kirungi nnyo Abaganda twongereko ku nteekateeka yaffe bwe tuba tujja mu bukulembeze sendagire ddayo wetegereze ekifo ky'oyagala ogendako biki ebikisoomooza ensonga y'akatale k'ebugoloobi kubanga ojja kunkubira nina essimu yange oyina essimu yange we can talk era waliwo endowooza egamba nti abantu abamu tebatera kumanya kuwabulwa naye mbadde ngamba bwe nti ku nsonga y'obutale bwonna mu Kampala there was a presidential directive. I know about it. But what were you saying here? Okay. So, mchala Lilian nga maliriza. Basebe ne banyabo President Museveni akwate kalamu. Na wandika omukogwe baluwa. Nga wandikira executive director. Nga mugamba nti obutale bw'omu Kampala bwonna bubeere bw'abaki bw'abantu lwansonga ate nga kyali kituufu to a certain extent. Wali abantu abasuubuzi. Wali abasuubuzi. Abaali babusinga gye bayita market act nga bweriwo. Market act ye yalina endowooza egamba nti obutale bunaabanga nassale beds ez'ebyenfuna nti omuntu bw'ave ngenda saba the way they brought in conflict that's what njogedde ku management the way they handled the issue no and you are bringing in a conversation don't bring in a conversation don't make me weak yet ngensonga gye njogera mukamawo ye mukyamu no obuliwo ate ne bamugamba akole ki no trash kasisi werinzi kule genda bakuwe ebintu bino obitunulemu nga tonajja to make an item out of yourself naye naawe omusajja agamba wowe oyagala kumuwabula kukubira essimu tujiwuzikidde wano olunaku olwaleero badde nkikolanga akolera muganda wange ono muto wange kati sendagira The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.